Gen Katumba Wamala asiibuddwa okuva mu ddwaliro lya Medipal International erisangibwa ku luguudo lwa John Babiha e Kololo. Ono asiibuddwa ku ssaawa 10 ez'olweggulo. Eddwaliro bakoze omulimu mulungi nnyo. Nazze nga nina fractured arm wano eri shattered. Naye bageza amagumba bagakuŋŋaanyiza ne bateekamu ekyuma. Essasi eddala eryabadde muno nalyo ne balijjamu. Banzijanjabye bulungi era mpulira kati amoke. Gen Katumba Wamala yaddusiddwa mu ddwaliro olunaku lw'eggulo oluvanyuma lw'okuba amasasi ye Kisaasi agamukwasizza ku mikono abantu abatanategeerekeka. Muwala we Brenda Nantongo ne dereva we Ruhakana baafiiridde mu bulumbaganyi buno. Naye njagala kwebaza bannayuganda okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga omukwano gwe bandaze kubanga amasimu ndooza ne messages byo biyitiridde obungi naye ebyo byonna nga biraga mukwano. Njagala nnyo okwebaza. Njagala okwebaza omwana owa bodaboda eyeewaayo n'antwala bampeera first aid Malcolm-X. Omwana oyo yakola nnyo, yafuba nnyo kubanga emmotoka zampitangako naye omwana ye n'asalawo naga nti alina okuntwala. Njagala okwebaza abaasawo Malcolm-X bwe nasooka okufunira first aid kubanga those first minutes are very critical. They were very critical. Nali mbulidinze nnyo nga vuddemu omusaayi mungi naye baafuba nnyo okulaba ne bastopinga breeding ne nsobola okutuuka. Enkya ya leero abakulira eddwaliro lino batutegeeza nga Katumba bwe yalongoseddwa olunaku lw'eggulo ekyatutte essaawa 3 nnamba. Yazze ne bakola full assessment medical team n'aba nga yeetaaga okulongoosebwa. Bamulongoosezza surgery neba successful. Mubaka Gen Katumba Wamala bwafulumizza enkya ya leero ategeeza nga bwe yagyiddwamu essasi kyokka ng'eryokubiri lyasigaddemu kubanga liri kumpi n'omusuwa ng'oba olyawo lyetaagisa obukugu obw'enjawulo. Abaali abakungu mu gavumenti ab'enjawulo enkya ya leero bakedde ku ddwaliro lino okulambula ssaako n'okusaasira Gen Katumba olw'ebyo ebyamutuuseeko. Mu bano mwe mubadde yali Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda. Mu balala kuliko yali Minisita John Nasasira, abadde Minisita w'ensonga ez'ebweru w'eggwanga Sam Kuteesa, ssaako Major General Leopard Chanda. Dr. Rugunda asinzidde wano n'asaba bannayuganda okuyamba ku bitongole ebyokwerinda nga bawaayo amawulire agakwatagana n'abakambwe abalumbye Gen Katumba ne bakuba amasasi ssaako n'okutta muwala we ne ddereeva we. We are really asking all Ugandans to be vigilant so that the criminal elements that carried out this heinous crime are followed, are detected, are identified. I am aware the security agencies are already following this matter very closely. Nga bwe kizze kiba ku butemu obuzze bukolebwa ku banene abalala n'abalumbye Katumba bamuwondedde ku pikipiki. Tuwuzza Rugunda lwaki enkola gavumenti zeeyogerako omuli n'okulamba pikipiki teziteekebwanga mu nkola. That there will be progress in that direction. It is true that if border borders are not only registered, but if they are able to be tracked electronically, then it would help in identifying the culprits and criminal elements. Tumubuuza lwaki alowooza nti abakubye Katumba amasasi banaakwatibwa so nga bangi abatuusiddwako obulabe ng'okunoonyereza tekuvuddeemu kiramu. Well, there has been a delay in the reports coming out, but that does not stop government, citizens from being vigilant and pursuing and supporting investigations. Abalala abalambudde Gen Katumba mwe mubadde omubaka wa Mityana Municipal Francis Zaake, abaaliko baminisita America Roro Kurut ne Aida Nantaba. Amuna ku byagenda maaso byonna mu palamenti nze naye twabigonjoola era yalaga omutima ogw'ekizadde era kuva ku olwo taata wange oyo gwe mulaba kuba yajja nandabako ate era njagaliza okulaba nga nsobola okuba nga nzira mangu engulu. Oraba obulumi mundaaye sizino physical nankanise yafunye mwana we n'oyo driver. Lwaki polisi tevangayo kutugamba ti omusajja oli eyabula uno oba atulemye okusanga? Lwaki polisi esirise ate ebadde ekyasirise
ne bakomawo kati begezeza mu Gen Mulamba eyakulira ku magye fe tulowooza eki. Ebitongole by'okwerinda byabakanyedda n'ekyokunoonyereza ku balumba Gen Katumba Wamala.